ngakimanyi bulungi tagenda dumpa nga ntambuza Blood studio mayingira twayingira nenteekamu vasi n'ateekamu awo naye nga tetunnatuukawo awo nateekangamu nava ngende gye nengende masanafu akagenda ako ajjukira oba olina program ng'olina program ya litiriti tosobola tinya taxi nemukayogereka okategedde nofuna booda kiwaya nga banvuga naawo kiwaya nga ntuukayo nga nyina okulya nyina okudda byonna tabimanyi ngate obudde obwo nali yala nga naye akiraba kuba obudde obwo nali nfaanana bulala nnyo ngaera osobola okyanula nti olwanayo n'omulenzi tayinaamu kyali teyabiraba natambula dde wano lwatukayo dde wano nno dde wano ng'olongeze mu mitinga ajeyo kamera Kampala nze mulina wololo byonna abikoze alimbye abantu mbuno yagamba n'ogamba mu vidiyo mwerawo tulabira wano Kampala tugenda kukola luyimba otegeera mukategedde tubeeraawo yali muyimbi munene akubyeko hiti yali azirina eziwera omuyaye nga ŋŋamba kakati Kampala tugenda kukwatagana nti kale nga ŋŋenda nadde eno banali enaku nembeera endejje ennaku 2 naddamu anteekako akasimu aŋŋamba Kampala kakati jangu ewa Miyagi producer bamuyita Miyagi ageyo nga tugenda ewa Miyagi olwatuukayo Kingifa abeera eno n'abalenzi be nazze edda nno mazeewaawo Kingifa tubadde awo omusajja omanyi omuntu okukulaba kati tugeze nakoze nga wakoze nayo ngeprogramu nogamba ojja nojja bulungi nnyo nojja nenkulaba ng'ozze oli wali nefuulyako bize otegeera n'ofuuka bibyo nga tulinga abatwogedde otegeera nembeera awo ndoze sawa yalinga emu nti awo Blood ngamba naye ono omuniga kiwaaniki omanyi nagusala ngamba waaye basajja bakolamu ku mannya nga nsirika ngamba oba basitawe bati bwe babeera nga mbeera awo tuddawo tutuula nga jyayi Kampala kiri kitya anza wali eri ebweru twogeramu awo bateekayo freestyle manyi bayagalanga nnyo buli we mbeera wabeerewo kamera boy bali bonna abayimbi abasinga obungi nga bateekayo kamera nga gamba Kampala labisa nga tubakawo ka freestyle ke tukuba nga Miyagi producer yakateeka ku page ye amaze okateekayo kola olunaku nga tulina okukola oluyimba nga ngamba nfa tukole nga ngamba Kampala wandiika oluyimba tugenda okukolaki okukola waliwo omulenzi bamuyita Shy Boy abeera atera kubeera awo ewa Miyagi awo naye ayimba wandiika nga twegera tabameka nze ne Shy Boy tuwandiika oluyimba tulumala muwandikira wenyini awo wenyini ku studio ewa Miyagi oluyimba tuluwandiika tulumala tugamba Kingifa sebo oluyimba tumaze ngagamba kale kati Kampala genda olikodinge nga nyingira munda bambi nga Miyagi alikodinga vasi zange kati nga wabulayo vasi za Kingifa zalina okutuuzaamu ng'ebyange biwedde ne kolansi ngitaddemu vasi zitaddemu nga mbulamu bitundu bya Kingifa Kingifa nga agamba Kampala mwana kakati nina gyendaga vasi ngenda ziteekamu enkya otegeera bayiga ekiro bamanyi okugamba ngenda ziteekamu ekiro nga ndisoba webale nnyo omusajja mugamba kale Blood tewali buzibu nga nnya nkomawo eno jjukira netolo yawe wa Miyagi emirundi gyalinga 3 n'emirundi 3 egyo ogimanyi nga nteekamu kyebiri kategedde boy ngategeera nze tamanyi Kingifa olunaku lwe yampita n'okumpita naye asaaka box nteekemu nga ngamba bannaye n'agimpa mba mmaze okyegeera naye teyavaluinga budde bwange omukulu oyo Kingifa amaze okuntambuza ebyo byonna kati tudda ku alo kiwandiiki nakona kitingana oyo omuvuka amuyita Shy Boy mugamba Shy kiri kitya mwana omukulu yataddemu mwana teyataddemu ate babadde wano naye batambuddemu amba kiwandiiki nga nkubirako ne ku Miyagi mugamba Miyagi mwana kiri kitya omusajja yataddemu najja ngamba mwana omusajja tannateekamu asooka mbiza ku Holland
ngamba nsoka mbesonyiwa nga mwesonyiwa mwawo oba lwaliddi bannaye nga mubuuza namubuuza ne mugamba papa olimba kiwani ki nga oyisewo nno nga wiiki eyo nga bbiri nga olimba kiri kitya omukulu aŋŋamba omukulu yambuuza gwe wampa oluyimba oba nze yalukuwa yake mbadde ngenda okugambaako otegeera nkategeera ne mugamba sebo gwe wampa oluyimba nanga kati oba nze yalukuwa nze amanyi wengenda odduta Rasta yembeera mwana bw'oginyumya ngirabira ddala abayaye ebatuulamu nnyo si gweka kitegeera blood ebatuulamu nnyo baamalya nnyo obudde abaana naddala oli alaba nti alinamu kulinnya webale nnyo sometimes omalya nnyo obudde abaana era yebwe yabumalya sente zange yazitta olaba naddala omwana ng'atandika budde ekisinga obunyina biba nnusu ebyo 5 mwana biruma gwe anti biba byakaweereege kategeera nze ekyebiri kyange wenkijja kiba kireseewo eddibu dene enyiza n'akabokisi okitegeera kubye n'akabokisi nkagize engambye ne muzeeyi mukyalo ngamba hanno omanyi awo n'omunene kuba maama wange yayagalanga nnyo oluyimba luno lwa maama ng'alwagana nga bw'ogenda kukola naye oluyimba ne mugamba ye agenda kukola naye awandabye naye bambi mukadde asanyuse wala ina mu disappoint ngamba nga namanyi n'okumuza naye oluyimba lwo ne kingifa lwakkirawa wala sina kyamuddamu kingifa omwana oluyimba lwe alukuwe alumanya luyina kimanya kyaluyina sikyalwagala nati agenda ajja dduta sikyalwagala oluyimba sikyalwagala singa aluta ne lwanyumira abantu basaba batwala ku stage olwo oluyimba ye yali first project lwe nali ngenda otandikirako ngaye sigendako mu studio nali nkuba freestyle nga nkyali freestyle ebiseera ebyo oluyimba lwe ngenda osooka okukola nanteekako blog obulamu bwe tuyitamu ate engundo ekisinga obungi ettaffaali lyosanga likaluba mu ntandikwa maaso eyo teokubeera naye kati sikyalwagala ekyalwetaaga akingifeera oluyimba sikyalwagala mu bayimbi ani goyinako ogundi gogamba nti bannayo nampa kulabu nzirukirawo ge waddukira kingifa mu kaseera kano tewali tolina muyimbi yena gwe wegomba abayimbi beegomba nengamba ye bano muyimbi ono akola fiiti wakayo wakabi neseegombangako kolabo oligerako bayimbi abakazi onamu omuyimbi yena gwe crashingako ogamba nti bannaye kino ekyana kyo kyankulira kiyimbi ndi mu bayimbi bali bakumoni figa abana abawala abalala bakyaliibwe tetubamanyi kati ntambulidde mu line ya limelight eyo era omukazi ankuba ali omu newali baafudde ajja oba nga akuba layiro yaddala nga muyimbi alina erinnya muyimbi wakabi alina erinnya muyimbi kyoyo muyimbi wakabi bannaye ekyana ekifaananyi kyange ono omwana teyakireese muyimbi ki olina n'ekifaananyi ki sokoleke nakiteeka wali bulungi sokoleke ekifaananyi kinale omuyimbi sigera mwogera leeta omuyimbi asooke bamulabe wano ono nze naye tuli kameramaani sokoleke nze naye ayire byaddala naye akimanyi naye gwe tukanga kazi kalungi kabalagavu amapiisi yonna gy'oli oba tomanyi nti wali yakurashingako rasita wuno hano wakola n'ekifaananyi ki nakola n'ekifaananyi kyenno kati ate kati ndi mu kubumba ali mu bbumba mutwegwe sokoleke akimanyi nti omwinako crash akimanyi era twogera kana akaana nga kaliko emiggo naye koko muzuuli boy okalabye kalalamu naye gwe rasita kaliko amayinja kalabye kaliko amayinja ono nze naye tuli tuti otera omusinkana ava omusinkana we waliko manager boy manager we siyo neyakasiba ono omusajja waffe eyakasiba ntambi siye manager we ye manager kati oba manager nange anansiba naye omukyala amapiisi ekifaananyi wakikubadde ate bannaye manager ye buzibu oli wamugamba naye twandisinkanyemu leero naga Kampala ate kati manager tulina we tulaga bannaye ava nakowa manager Jeff nakowa manager nafe olwotusiba naye bakugambye bantu bakuwa babiri mu mukazi bamusinga Jeff ennaku zino asiba Jeff asibidde bwere abasibidde bwere Jeff ajja okusibira ku muwala wo kyogamba ddala olemeddeko negwe laba akaana mutuvula kaye we kafaanana yo mwana print muzigo
mulota nakekiro mulota sokoleke kyogamba mutera dda mu nyumba mwabeera mwabeera ne password mu simu ava peace pin code ya bank byonna ava peace ono egwe mwana ava peace ono era nagambye motoka jengendo sooka okugula ngenda giteekako bifaananyi bye nga wonna wempita ava oyo nayekitunuleko mpolampola kubanga munaye amaaso nze nga kumya wano sirya nnyo naye gwe kyoba omanyi ava peace yayimire naye kakati competition ya ava peace onekisobola competition ki omanyi olwaki akyaganya okutulaga omwami aliko amwewubako bayitirivu boy ate nga nawe oli omu ku bo okkiririza abantu ojja kuwangula oba okkiriza byagondi byaki bya babita atya gundi gwe bagabana tugabane yes nebya Airtel oba okkiriza obeere mu life ya tugabane kati tugabane kati nyinza gibamu kati nga sinafuna ssente naye mba nfunyemu akasente ate nyinza omukkiriza mutugabane kyayoyanga mumuwa ono bwerinda abapeesi obakawo buwulidde omwana mulenzi akwepikira obudde bwonna akwetaaga gyomweyo singa kwayo akadde n'omusinkana oyinza mugamba kigambo ki kakati ng'abaddeyo akadde ne musinkana mugamba kyoyagala kyemba nkola kintu ekyo natokisabanga kono ye nkisaba ejja kugamba weeyambula otambule kuko just kwota y'ekkubo wali kati ono ava naŋŋamba weeyambula otambule ne bwangamba wali mu kikuubo era tuba tulina soka sayininga mpapula ne mugamba wentambula ng'ogyewaka nti nga nzijja maama ngenda mbigula n'obbigula olaba omukazi bwakugamba weeyambule oba ogamba ekyoya kyensaba waliwo mu Bible omusajja gwe bagamba nti kyosaba kyetukuba n'asaba omutwe kati nawe bagamba nti kyetusaba kyokola agamba weeyambule otambule ojja kilomita emu yokka osobola ogitambula kono ozinga mulala ne waba ava nga keje kali wabweru kagenda kewuuba otidde era mbukabuka bwe ntatiza paasa bamukambwe nnyo abapeesi kyoto tukole nga tekiri kati mugatuna ate okumaliriza music industry eno nga bolaba etambula wenga gwe tuli kibi ogirabamu kakati industry eno abantu abakyasinza okubona industry ndowooza ngenda gamba batikitooka batikitooka balimu akakantu buno be bajajinga good music ne bad music naye ate olaba nga bajajinga batuleetera music mubi olaba bateekawo music yawe mula balipira buli piece naddala music yawe nga mulimu bye beetaaga byo okuyisa okyegeera music omulungi ne bamulekayo kati bebakyasinza okutta industry nosanga tikitooka ngaawana bubannaaye ono omwana yakubye eno ogenda owulira ng'ate tataddewo awo lino limba lw'abanene abasajja bakyali bange sibalinaako buzibu nyinza obbogerako ne bagamba Kampala yatukoze atya naye kale osanga oli ng'agamba omwana yakubye eno bulijjo omugamba biki wulya good music ogenda owulira oti ensolo nzize n'eddobo sitayiro za ankobokategeeza olimba olingamba buladi ate nolwawambye nnyo ku TikTok lwatambudde okyegeera naye omwana bamunoonyako ne interview bakyali bange mwana nagenda tunyonyola just oli abeera akubye era kireetere mu ngeri gyakubye noga mwana yakubye oluyimba naye bagenda bagamba mubadde mugamba good music wabale obatikitooka mwana nga bonoona mbali nga bonoona bono omwana wololo nkutegeera Mr. Kampala tukusuubiremu ki nzira mulina kunsuubiramu mbali yakabi kaki akatalekeka abayimbi mugenda mwesibe ssatu ndowooza kubanga kenazze wezi omazeeko maama bali kumbali kozi mwangaba mu industry mulimu eddogo tosede eddogo allahumma swali eddogo terigenda kukola ogambye eddogo teriyinza kukola wano naawe kati bino biralamu era abayimbi mulina kwesiba ssatu kuba ebbiri tezikola ki ebbiri tezimala mwesibe ssatu kati tweyanze nyo tweyanzeeke bwekiri Mr. Camera Woman katinga tip